Enkya ya leero Ssaabaminisita Robinah Nabbanja abitaddemu engatto n'ayolekera awagudde enjega ku kyalo Masogo mu ggombolola y'e Buluganya mu disitulikiti y'e Bulambuli. Ono tekimubeeredde kyangu kutuukayo nga kibatwalidde essaawa 2 nga batambuza bigere. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja watuukidde mu kifo kino nga bakaziikulayo emirambo 20. We twakomye jjo otandikidde leero okusima abantu baffe. Abamu tubasanzeeko naye abamu bakyali wansi mutaka abasinga obungi. Abasingako obutono tubafunyeeko naye kati we tuli abantu baweddemu amaanyi tebanaba kegatiwaako abantu ba gavumenti nga UPDF. Ono nga bwe yasuubizza olunaku lw'eggulo olutuuse mu kifo kino n'abalagira okukyamuka. Tewali wakatuuka wonya naye emmotoka zigenda kubeera 10 wali we zikoma. Abaliredde kwata emigugu gyo genda ku mmotoka bunamutye. Essaawa zino saagala sawulire saakoze ki? Abafiiriddwako abantu baabwe Nabbanja abeetikidde amabugo ga bukadde 5 buli maka. Buli mulambo ampadde miliyoni 5 nzirina wano ate n'abalwadde n'abawa emiliyoni 1 okubajjanjaba. Ono abadde awerekeddwako minisita omubeezi w'ebigwa bitalaze Lilian Abba wamu n'ababaka ba Parliament okuva mu disitulikiti y'e Bulambuli. Food and non-food items will all be given from Bunamutye who are going to be in Bunamutye. Abamu ku bafiiriddwa abantu baabwe batubulidde ennaku gye bayitamu era ne bategeeza nga bwe batakkiriza kwamuka kifo kino. Gavumenti yajja kwano newaka abantu yellow card, warning card naye teyabawa kasente akabajjawo batugambako mbu give direct naye sente ezo tezinaba kutuuka ku bantu. Abantu bakyalina kaadi, abamu bafudde na kaadi nga bakyazirina. Tuli bettegefu lwakubanze bampa kaadi n'akamana emyaka 3 mu nyumba naye tebansengulangako wadde. Okunoonya abafiiridde mu njega eno kukyagenda mu maaso.